kinana mwenda akatonyeza biri CBS Radio Ssaabasajja Kabaka eyabavubuka ab'omulembe omutebi nze Kalule Lameka nkulamusiza kwena gyosinze okuliriza Manduso na abagenyi bagenda kuba babiri nina RDC Wefort Potro Mwami Henry Kitenda Mwami Henry Kitambula tuli naye ate ne Honorable Richard Sebamala owa Bukoto Central ne tugenda kutambulira awo tulamuseko Mwami Kitambula Sebane yanziza abawuliza CBS Manduso njagala ko balamusako muri mutya ati mwebale emirimu gye mutuusaako engalo atukimanyi enkuba etonya mpitirivu lwekyo abantu baffe tulina okwegendereza ale n'okubeera abayonjo tetumala gasuulasuula bintu ati tumala gattaka zambi kati nga mu bibuga wano kubanga oluusi ebintu ebyo byota ate bimalira bimala bigenze mu mazzi getukozesa oba n'abaana baffe okubizannyiramu ate ne bafuna endwadde ez'enjawulo so twagala abantu baffe babeere bayonjo tusobola okuyita mu sizoni eno obulungi njagala n'okukubiriza abantu ba Ssaabasajja bonna gye bali ku kigambo actually yafuuka gundi yaffe ekigambo kya Kabaka birthday run buli April ekyo kyatongozebwa so nja kubakubiriza tujumbire emisinde gino kiti za guddwa abagala okuzigula za guddwa wonna yayinza okulowooza nti ate utakyali mu Kampala ndi wano ndi wano tumufuna nnyo so kakati twagala abantu baffe bagule emijoozi tubeere mbungi Honorable Richard Sebamala tulamuseeko abatuuliriza amalamusiza nembebaza emirimu gyonna gye mbadde mutuusaako engalo era nensaasira n'abo bafunye ebizibu byonna ebyenjawulo Omukama ayongera bakwatirako era bagule kiti za Ssaabasajja mulekerawo okuzanyira bintu bya ate nebuuza abantu babeera eyo ne bagamba Ssaabasajja Kabaka era nsensebuse obuyimba ne babuteekayo buli kimu ne bakikola nene alimu okwefiriza omutwalo balinda ssaawa esembayo omubaka totugulire ku kiti noweremu okuteeka omutwalo gumu mu nsonga za Ssaabasajja mutwalo gumu bwe guti njagula nenamwe mugule ampuliriza oli ku Manduso tugenda kutunulira ensonga bbiri olunaku olwaleero ensonga esooka emu ku zo tugenda kutunulira ku byokwerinda obunkenke bungi mu kibuga Kampala ababbi bangi ennaku zino tulabye abantu bangi abakaaba abatambulira ku bodaboda bano ne babateega ne babakuba ab'omu mmotoka ne basendabirwamu be bategedde ku mayumba ewaka ate ennaku zino tulina n'ekikwekweto kye tulaba ekiyita ku nguudo ez'enjawulo tulengerayo abaziiseko mu njulira abavuga aba military batadde emisanvu ku nguudo ez'enjawulo buli mmotoka eyitawo basooka kukuyimiriza ne batunda mu mmotoka ne bakuta ne weeyongerayo ebibuuzo bingi Mwami Henry Kitambula oli mu byakwerinda mubaka wa president kiki ekiriwo ekisooka njagala okwebaza ebitongole byaffe ebikuumaddembe kubanga bigezaako okukwata embeera ebyokwerinda ngaemumanyi tubadde tulina weeva etandiseewo ey'obubbi abavubuka nga bakozesa ebijambiya juzi nali ndaba oba Starbucks yawe simanyi namakoma gye baalumba nga bagezaako n'okukuba face then safe then waliwo ekitwala bawano mu Kisenyi n'awalala so kakati ebyokwerinda ebyo bye bivuddemu ebikwekweto ebyenjawulo okulaba nga bikolebwa naddala mu Kampala n'emiriraano era abantu bangi bazze bakwatibwa n'abo abazze nga bamenya aba bakola ebikolobero bino bazze bakwatibwa era njagala kwebaza president kubanga yakirabira wala okuleeta ekigambo kya kamera n'ate nsinga okwebaza abantu ba bulijjo abafubye okulaba nga nabo bassa kamera mu maka gaabwe ne ku bizinensi zaabwe kubanga ebiseera ebisinga kituyambye nnyo okukwata abamenyi b'amateeka bano nga tukozesa kamera ezo eza gavumenti ate n'ez'abantu baffe aba bulijjo so njagala kwebaza abagize n'okusaba abalala nabo bongere okusa kamera ku bifo byabwe naddala abalina obusobozi obuzibu buvaawa tinjukira mu kaseera ak'okulonda embeera tebadde nnyonga bweti naye afuta kulonda embeera etabanguse butabanguse amanyi kamba buwulire nze Katonda nyambye nti nenamuko
experience ndooza kuva 2014 February we natandikira okola natandikira Wabinyo natandikira mu Kampala Makindye ku RDC. Yes, ebiseera ebyo walingawo groups za njawulo zikifeesi B13 n'ebirala ng'ate zalinga kusinga kubeera mu baana bato nga nebo bakwata batwala mu mbuga z'amateeka babagamba ntasobola kugenda mu komera. Okay, yabakulu alina kugenda ki kakati mu experience yange obuzibu bwe buvudde olwaleero obw'amaanyi ennyo nti abantu bonna ebyokwerinda babirekera magye na poliisi. Okay. Abantu bejja mu nsonga z'ebyokwerinda. Abakulembeze abakulembera abantu mu local council LC1 LC2 LC3 LC5 LC4 abo bonna ebyo byokwerinda babivaako. Poliisi erina obusobozi obujja nekwata omuntu akoze ekikolobero. Naye kyetaaga nnyo abantu baffe aba bulijjo n'abakulembeze nabo okukola omulimu gwabwe. Bwe nali erubaga wano waliwo mu Ndeebaawo zoni ziringa 4 n'emitingi twagikuba bayitawo Betania. Nagenda ne bajja ne baŋŋamba babakulembeze baali balungi ne baŋŋamba nti ewaffe eriyo obubbi eriyo obutemu n'omenyibwa amateeka obw'enjawulo. Ne mbagamba munkolere ekintu kimu mugende muntegekera olukiiko. Bwe bantegekera olukiiko nenkozesa intelligence yange mpola ne tufuna list ey'abavubuka abaali batawaanya ekitundu ekyo n'okugenda mu Kisenyi n'awala. Abavubuka ndooza list yaliko abantu nga 85. Bwe nagenda mu lukiiko olwo ne mbagamba buli akola ekikolobero wano mumanyi. Okay. Nensomako amannya 6. Ng'ogalina? Nali ngalina. Era ng'oli mukakafu? Nalina 8. Yes. Okay. Kyali beyond reasonable doubt. Kubanga bagambanga ono temumanyi nti mubbi. Okay. Nti tumumanyi. Ono tumumanyi nti mubbi. Nensomako mu 6 bokka. Abavubuka batandika okwejjayo. No. Nga bategedde nti mbategedde ngenda kukola ki? Kubakwata. Ngenda kubakwata. Naye ng'ekyo kyajja kubanga nagenda mu lukiiko olwo lero lwalimu abantu bangi nga waliwo n'obubbaala bungi kiro kyonna basiba bagira nembaga nammwe abaddukanya obubbaala bwe mutaakome ku bantu bano obubbaala ngenda kujja kubanga tebuli mu mateeka. Okay. Kaakati lwaki ndese ekyokulabirako kino nti abakulembeze bwe batandika okkuba enkiiko ez'ebyalo n'abadde atya okwogera omumenyi w'amateeka ajja mwogera. Okay. Okutegedde kubanga ajja kuba afunye confidence nti aliyale kakati ekyalo kikola ki ekyalo kifaayo. Kati barasisi baffe ne baradisiba mikwano gyange abali mu Kampala abasigala mu Kampala mutandika okukola ffe kye twakolanga mu Kampala mu nkiiko balaza zituule. Yes, mu empowering communities zisobole okubawa amawulire. Ate oli bw'aba akuwadde amawulire amawulire ago gasirikire kubanga n'abantu oluusi agabwe naawaayo eggulire bajja kunonkoma. Kubanga abantu batya kuliko abaali bemulugunya mabegako mu social media ensonga babemulugunyako 2 atugenda nti abantu tebakyakolagana bulungi naba byakwerinda. Ekisooka abamu bemulugunya nti bwe balonkoma abantu babaleeta ne bakwatibwa baba baddeeka bajja abasibe bavaako ku mugongo temukyabanyweza. Ekyokubiri nti balonkoma abo ab'ebyokwerinda boogera abo abalonkomya ababbi kati ababbi ate nibagenda ne babakolako obulumbaganyi ono yatuwaayo. Ekyo kyennyini kyembadde nzijjako nti gwe bw'obanga oli DPC ne bakuleetera amawulire oli OC station OC post ne bakuleetera eggulire lyonna olina okuli owuninga. Okay. So si kugamba nti ate ekitambula yabiŋŋambye mubeera naye wali. Mu biseera ebisinga bwe tuba tumanejinga ebyokwerinda obulungi mu experience yange bw'ondeetera nti gundi akoze kino eyo information gy'ompadde eba egenda kunnyamba noonyereze ne information endala ku ono gwe bandeetedde. Okay. Kaakati bwe nfuna evidence nti ddala ono gwe baleese yakola kino nze nja kukola ogwange gwe nga sikuwaddeeyo kubanga nina okuprotectinga kubanga saagala bakutuuseeko bulabe ebyo tubikoze gye tubadde yonna. Naye n'ekyokubiri ekirina okukolebwa ekikulu ennyo nti RDC nga chairperson wa security bw'oba in charge abakulembeze bano abeero si n'obakwata ne bakuyamba okukuba enkiiko
ate n'ozigenda mu kuba kati ennaku zino ofiisi yaffe yagaziwa wali olwananga bw'omu mulina abalala ba assistant ne kakati ba assistants we bali tusobola okukavalinga ebyalo nga bina okitegedde bake mu bantu baleke kulekera poliisi yekka ekirala kino kyangenzekka era mbadde nkikolanga teri babbi kye batya nga kubattamu teri babbi kye batya nga kubattamu muntu yes oyagala kugamba ki nze Jjinja ebijambi we baali biganye nagamba nedda tetujja kuddawo we tukusanga ng'otema omuntu awo piga twajjamu basatu Jjinja n'atereera bwe najja wano e Lubaga waliwo abaali balumbye mobile ka business nateete wali oyo ne bamumaliriza kuba ne bagamba saagala kisa ku nnyama ne wabaawo eyali atoloka ku poliisi wali bamuleese mubbi atoloka ku nnyama ne wabaawo abagenda ebiragiro byo erungujja wano ne bagenda ne babba omusajja bamubbako sente $8,000,000 bagira ku boda 2 nga we bakola ne bamusikako ekisawo kya $8,000,000 babamaliriza wano saidi z'Emmengo yes ne poliisi waliwo abaali bagenza okubba banka tebatte n'abatalina musango ate kakati anyaze gwe bakutte nga nooli bwe gende nateeta obuuze oyo gwe twajja mu budde yali akoze yajja nejjambiya n'agampa sente ne sente n'azitwalako nze mumulye kakati n'abasibe mubanyweze security yaffe nga bwe twogera ku kunyweza abali munda nabo mubanyweze nabano abakola ebikolobero nga tubakwatiddwe mu bikolwa nabo tusooke tubagire kasa tunakolamu kitono ogenda kulaba mujja kukyogereramu eri mujja kukyogereramu eri ekyo kinene bakinjagala konyo bagamba okunyula abantu ekitundu kitereera okunyula abatemu naye katukomewo abanga Putin yagamba kubaweereza wa Mukama Katonda kwange naye okubalamula oba muli bakyamu baba kukwe wa Mukama Katonda juzi nali njogera ne mukwano gwange omwe South Sudan nobba akasimu e South Sudan awosegalao sibamala tuli ku nsonga bumenyi bw'amateeka obususse mu kibuga gavumenti ekoze kyonna at least FB sente ez'okuwa abantu bazitaddewo myoga PDM n'endala bantu babeeko bye bakola n'ebirala naye twebuuza obumenyi bw'amateeka businze kuvaawa bino bye tulaba embeera eva ku ki nga sinaba kwogera ku ekyo tosobola kuŋŋamba nti omuntu bamutute ku poliisi ku poliisi n'avaayo nga bamutadde tebamanyi nti mubbi bangi bamutute ku poliisi nga batuteyo mubbi oyo n'agamba ono tumute talina bujulizi tewali bujulizi bumute ffe tulinayo omuvubuka gwe baakwata naali erukindu eyo embwa egoberedde paka ewuwe embwa bwetuuka ewuwe n'adduka emisinde n'alinnya kabangali ng'abantu tebanamukuba kabangali n'emutwala paka ku poliisi bwe yatuuka ku poliisi n'avaayo poliisi negamba nti kati obujulizi tebwabadde kati embwa mwaleese yaki tewali bujulizi ate kati oba tewali bujulizi bwa bubbi embwa zo teziwabwa ekyokubiri toyinza kugamba nti oli ankubidde essimu nti gwe watuwaddeyo naye tujja n'obanga mu poliisi awo temuyinaamu akola nabo saakunyumiza kulumu bana babba number plate bajjako ewaka ne bajjako number plate ku mmotoka nenkubira omuntu omu ne mugamba nyambaako tutrackinga abantu bano nangamba bakusabye mmeka konza 3 nanga agabawe teweetawanya gabawe mfo kyobba tracking kitegeedde so oluusi ne poliisi eyongera okwekebera nze omuntu asinga okulwanira poliisi bafune buli kimu mamotoka emisaala gyabwe n'ebirala era ku fulo ya parliament ndowooza nakwogera ku mbeera ya poliisi emirundi nga3 but ne poliisi yennyini bagicekinga tosobola kuŋŋamba nti omubbi ankubira naŋŋamba batugambye gwe watuwaddeyo kitegeeza waliwo omuntu mu poliisi abagamba awo nga tuvuddewo katono nnyo katudde ku katone mwami Kitambula
mutemulaba mumusulayo kubanga bwekibanga ddala information etenywera community be bagyewaguddeko ne mujejjako kitegeeza n'abantu bakompulinga bulijjo nti oba ababbi bali kitundu ku mmwe ab'ebyokwerinda. Kati ffe tuwa abantu amagezi wonna nti bw'obanga olina ensonga y'ebyokwerinda amawulire gawa omuntu ali siniya mu kitundu n'amumanya nti anze ku lutu. Kati ekyokulabirako omumanya ku poliisi eba okuli okumpi bawo gwe tuyita OC. Oyo OC muwa amawulire. Okay. Wa amawulire giso ow'ekitundu. Wa amawulire DPC. Wa amawulire OC station. Wa amawulire OC operation. Wa amawulire RDC oba RCC oba deputy. Okay, si buli omu. Kakati awo yes kubanga bw'ogenda ku counter ekimeeza we bawandiikira buli azze okuyingiza omusango. Ekisooka tewaba privacy. Okay. Tewabaawo gundi wabaawo abantu bangi awo. Tomanya gwowadde information imanya gojiwa. Kiwagala nnyo abantu bawe ngenda ne kwero si oba ow'amawulire. Okay. Gatwalire chairperson wo kubanga oyo tusobola mu handlinga gundi accountable. Nene ekirala kyenjagala okumentinga ko njoke muddizo muzindalo. Ekigambo ky'embwa. Embwa nakafuna scenarios ndoza ziringa 2. Gayawabi. Okutegedde. Scenario emu bagenda ne babba ew'omusajja omu musaidi yo mu kiwanga eyo. Bwe babba omusajja oyo embwa we yajja nekwata yagenda paka omuvubuka omuwaasula. Omuvubuka oyo nga be bakola ew'omusajja. Kakati omusajja n'abagamba bana abaana kumpi bange. Okay. Tebasobola kujja kunziba ne babuuza omuvubuka wakomyewo saawa mmeka ng'omuvubuka yakomyewo saawa 3 ng'obubbi bwabaddeyo saawa 2. Okay. Kakati kisoboka nga we yayise wali olusuna ekonga embwa neekwatamu omukyamu. Waliwo n'omulala gwe baali bakutte nga tumumanyi tava naawo nga bumanyi nti omuntu tava naawo wiiki namba bamulabye ali awo tafulumya dde compound naye bajja bayingira ne bagamba ono sembwa zammwe nazo tezeesigika. Olwaki obujulizi bw'embwa tebuba bwankomeredde bubaako ebirala yeekuliidinga buliidizi nibwe katutandika okukola investigations. Kati ono gwe twogerako yali tabeera mu kitundu ekyo era yali takolera awo. Okay. Obuzibu buvaawa. Obuzibu buvaawa ono lebusibamala. Kakati mpulidde mugana nga agamba nti ye bw'asanga omubbi nga kuba n'omulala kuba amwanika kalabba RCC Kitambulo oli mulamuzi. Omutima ogujja omuntu mu budde si mwangu. Naye ate obusungu bw'otabufuga ku kaseera akasinga obuzibu osobola okuyitawo. Okay. Tobangako ngo nibwaba mukyalo oba omwana nakunyiza noganaye omwana ono n'omwesonyiwa bwesonyi n'otambula ekyo kye kikufuula omuntu. Kakati abaana bano ababba, abaana bano abatta abantu, abaana bano abakoze ebikolobero bino obulamu bwabwe tebutandikidde awo. Okay. Obulamu bw'abaana bano buzzeeyo paka ku nkuza. Osangira ddala ng'omwana yakuzibwa nga muyala. Si buli mubbi, si buli mumenyi w'amateeka nti ekyo bamubumba mu bbumba eryo ya bubbi nti ono ajja kubeera mubbi mu nsi. Ono ajja kubeera mussi w'abantu, ono ajja kubeera kino. Embwa enjizi ezaala enkolya. Omuntu ate embwa enjizi ezaala enkolya nga bw'oyogedde nti sinti lwakuba nti eri embwa famire ng'etedde naye nga mulimu era oyo mulamu omuntu akola ki atambudde. So nsaba tutandikire emabega tusooke tuvunaane ffe abazadde ffe ffennyini abaana baffe gye bakola ki gye basibuka era gye bava. Omwana wano mu Uganda bw'aba afiiriddwako abazadde, bw'aba talina gy'alaga, kubanga mu nsi bw'oba onaakula waliwo by'otandikirako ebitono ennyo. Otandika era sente ogenda zikola ng'okoze nnyo. Okay. Osanga ng'oli talina
wadde ekibanja wayinza kupakasa oba wayinza kusimba kiki. Enkola ey'okubanga omuntu talina ntandikwa tugivunaana ani? Gavumenti kati ebawa ati nkubulya ekwadde miliyoni 10 omuluka mulamba fena tunaalya kwezo. Emisingi abavubuka kwe batandikira, omuvubuka aweza emyaka 16 ku kyalo, omusingi gwatandikirako bw'abanga si muzadde we, bw'abeera nga si kojjaawe, si ki, omusingi kiggwe nga gavumenti gw'otaddewo okulaba nti omwana oyo either higa ebyemikono oba agenda alina wasaka sente eza business ng'amaze okutegeera sente kyeki oba wana abantu bagamba ndi muvubuka ku myaka 4 myaka gyange nga ndi muvubuka. Obuvubuka bukoma ku myaka 3 ate buba ku myaka 15 actually 16 ebulaya ewako bato kyadda olwogenze ku university 18 tebakusuubira kudda 2 olina okubanga bwaleetera mukyala. N'olw'ensonga eyo tulekeraawo okwezzaayo okulowooza nti tuli bato. Ffe nga gavumenti ffe tusooka okwenenya palamenti bwe tubeera. Enteekateeka tuzikoze bonna bagaggawale zigasa bameka? Abavubuka ani abasengese okulaba nti bano abavubuka balimi tubakwatireko bwe tuti, bano abavubuka kino batandika emyoga naye gyagasa bameka? Kunojja kumugano w'abantu miliyoni 3 n'okomawo n'obawaabiriza miliyoni 5 si bwe kiri Uganda yonna emyaka 5 emyaka emeka 5 abavubuka bonna abakuze wakati awo obabalidde. Olugendo lutandika n'ekigere olugendo lutandika n'abazadde ne luva mu bazadde ne ludda mu ffe nga gavumenti abatakoze kimala okuteekerateekera abaki abavubuka. Olwo ne lugenda ku bo bennyini bo ng'abavubuka. Bino byonna byolaba nti ogobye omutembeeyi mu kibuga bwe wali tondaba mugoba wali oteekateeka agendewa mu butale. Era oba lwaki gavumenti terina muntu agirowooleza? Tulina abaana bakoze social sciences bwe bagamba mu tebalina mukulu Museveni yagamba nti tebalina byakoze eki bibasome naye gye emirimu gyabwe okuteekerateekera bannamwandu, okuteekerateekera bamulekwa, okuteekerateekera abavubuka, naye n'okuteekateeka nti buli mwaka waliwo abantu abava mu kyalo ne bajja mu kibuga. Bwe bajja mu kibuga batandikirawa? Asula wa muganda we Katwe, asula muganda we mu Kiwunya, asula wa muganda we eri entegereka, n'atandika okutambula naye nga bagenda mu katali, n'atandika okutambula naye nga bagenda mu paaka okuyimba emmotoka, n'atandika okutambula naye nga bagenda mu studio okuyimba, n'atandika okutambula naye nga amuyigiriza boda stage za boda, n'atandika okutambula naye nga amuyigiriza ekyalaani. Bw'ava